mwagiri kati abantu galibo society talowooza baba kirabanga ekyomuzanyo kumba abantu bayingira mu kishi babaletera ekintu ekinene babaletera ekintu ekigenda okubafunza kati bwotunula mutabani wolanya bwotunula bano bonna Abafrika bani banamaganda bani bakoze enjawulo ki oyinza bakomparinga ne bali abafu you cannot nekati mu society oli abantu bali better they are those who are better than them naye wakwanti they had an advantage kati oli talimba omuntu nti oli abayina kibaita comparative advantage because he has got a name of his parents he has got a name aba ayina byazimbirako ngenda kumala project zoli ne project sizengo omuntu but he was enabled yasobozesebwa okumwakalu n'abeera mu kifo ekyo ekifo ekyo kibeera mu kyekimusobozesa okuteekawo police ezo ne project nakinaki bwaba avuddewo enebode ayinza okujja n'akola omulimu ne bawanga not necessarily si muntu wa musaayigo kati eggwanga liba ligwa mu kati abaga nti olupimo olutambuza abafuzi bwolutandika okupimira ku bantu kubanga tunula abasajja nga ba Abraham Lincoln they were nobody but these people were non-entity they made wonders be basajja abakyusa America bano bonna baani ba Napoleon they were nobody never they were common people but baina bali inspired ne bali isemu ne bali bali binyiga society ne bakyusa ensi ne waliwo omusajja mu America muwandiisi w'ebitabo bamuyita Michael J. White. Michael J. White yawandiika ekitabo 100 influential people in human history. N'ateeka Nabi Muhammad okusaasira n'emirembe bibeere ku nnamba emu. Kitabo ekyo genda okinoonye okisome n'amuteeka ku nnamba emu. Actually ndowooza Yesu yamuteeka ku nnamba nga 3 naye bwe yali awa ensonga ze ayina ensonga ze yakoonakona agamba nti nze ng'omusajja omukristaayo saali agadde Muhammad yona abeere ku nnamba naali agadde Yesu wange abeere ku nnamba emu naye Muhammad abadde n'enkizo eno ezimu ku nkizo ze yayogerako yaga nti oyo omusajja yazimba leadership obukulembeze kind of a government etambudde emyaka n'ebisiibo kati nkitegedde leero lwaki yakikola bwatyo nekitambulagana kati kikyatambula yagamba bannabbi tebabeera nabasika ebikolwa basikira bikolwa byabwe abamanyi yagamba nti abamanyi tebabona basika be basika bannabbi kubanga bye bakola neneyisaza bye babasoma otherwise twali badde ku ssaawa eno nga tulina omukulembeze mu Saudi Arabia gwe tugaa nti oyo ava mu lulyo lwa nabbi abantu abamanyi naye taliiwo abamanyi tebabona abamanyi babeera basika kubanga be bataputa bali be babataputa kyekitambuza message kategeregera abamanyi baga nti bwe yayogera bwati yali ategeeza ki abamusome ebiwe bwe yayogera bwati yali ategeeza ki bwe bali mu lutalo ogundi yali ategeeza ki bwe yakola kino yali ategeeza ki togamba bugambi nti kyovudolaba nti kati abantu era nga argument era kyolaba mbadde ngamba abantu nti kati nga debate olija tulina okuwuliriza abantu nga Kayindo Tafiira why because Kayindo Tafiira abadde founder mu kibiina kya movement batandika ne President Museveni dda bwe yasooka nozokulikulutinga nga namba 4 munge namba 4 nga bakyali bavubuka kubanga bwe yasooka kulikulutinga mu eka gy'ensanvu mu ebiri Kayindo Tafiira najja n'alikulutinga bamama Mbabazi nga si Museveni wabula Kayindo nga yabayingiza mu ki era olaba mu magye alina ba 14 kuba ng'ojje Kayindo Tafiira buva ku Museveni abaliwo Kayindo Tafiira yamudirira kyolaba bagani musajja mugezi kati yebwe agamba nti tituli mu byabufuzi tuli mu demokrasiya tuli mu byabufuzi olina okusooka okulaga ability buli muntu ajje kubanga mu nkola ya republican bagamba nti omuntu baga nti ability is your ability determines your capacity obusobozi bwe busalawo embeera zo n'engeri gyowawanyamu ensonga yesalawo kyosobola obusobozi kati n'olwekyo kino kiba byebwagamba nti tulina okusooka okwetegeeza naga titwagala kukomyawo Amini mulala nga kikyategeeza nti olaba Obote mu myaka gye6 gavana nga yali omuduumizi w'amagye bagenda ne bamuwa amagezi ne bawandika buliifu ne baga nti Amini tumukozeko analysis bwe yagenda Kenya yatta abantu n'akamala bumazi omusajja ono yaligobeddwa mu magye musajja muzibu nnyo ajja kufuuka ekizibu mu future mu 6 Obote n'aga nti awo beyewange Kabila yange Buna musajja adamu namubuuza mu nsamu mubikanga itaza namuganda what did I told you n'aseka namuganda tulaba ffe tuba tulaba kubanga tusobola okupredictinga future omuntu kyanaaba omulaba ye mu karakita ye kubanga omuntu tava mu bbanga kyolabaga nti mwetegereza abantu omuntu tasobola omuntu kyanaaba tikigwa bugwi kiba mu ye kiba kimugiramu ng'akula nakyo kati nolanga nti mwegendereze
mutunule kati Kayindo Tafire butubanga twogera nga kuwekiribwa Jeno Muwozi Kayindo Tafire ye muntu omutufu kubanga Jeno Muwozi bosanga bano bananga bali wana bakuba kelele abamuwagira tiba mumanyi abayino muwera obujulizi be bamaje kubanga bawangade naye bade balwana naye kyolati muwanga gali agakula bubale to musajja bagati wali mutalo lwawa abamuwera obujulizi be yali nabo mu ntalo banne be bawo obujulizi baga no ono musajja mulwanyi nyo kati go muntu wawuli omwana omuntu wawuli jo woto ogero to obujulizi omujazi tosobola nekati olaba wali twabano lukiko lwa bamu eggwanga olwaleta abantu makire nkula yajjawo utwalita mu muliro nono le muliro bimbaso nebe yajja okwogera yogera ku ttalo lwa Soroti olwaki olwamuka konye yajja ngaze atabuse ku Soroti ne yawe ekyokulera kondagati kistono muwero kukizipanga twali naye mu theater y'olutalo nga ndaba wendi wali nagantu kistoki kati nga kitasolo ku bujulizi oli wajanaga neddo olutalo lwali lutabuse President Museveni yajja naita ba commander mu military police mu state lodge abali bagumuzidwa bansobya ababo Kenya bali nabagati basebo ne banyama bitu bitabuse n'abamatiza ndi mukwate mu bizibuke kwanga ali amanyiri balwanyi ki namige ne masamba ne bayingira kisabu konye bamusesebula kati asobola okwogera ku balwanyi abo maje why because maje wale waganti banange owekitibwa Jeno Muwozi mulwanyi nnyo bwati abamutufu kubanga amumanyi kati gwata mumanyi mukwirande boti kanole ekyo Kayindo Tafire bwawe biwandiikwa egamba abamutufu kubanga mulwanyi w'amagye amanyi oli better than anybody osegede nti when he speaks you ought to listen. That is it. Oli ku radio omuntu wa bulijjo katono nnyo tujje tuvaawo.